Sheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ugamba otya Sheikh? Alhamdulillah. Ugamba mutya? Tuli bulungi Sheikh. Waliwo ebitambula ku social media awo. Naam. Nga Mariachi ahina byayogera ku ddiini y'Obuyisiraamu nti mukekkereza temusala birevu lwakuba musevinga. Abakazi temubasibisa aviiri lwakuba musevinga. Sheikh nga gwalwanirira eddiini Omuyisiraamu omujjuvu oba omugundiivu okyogerako kino ekya Mariachi. Simanyi kakiripo oyinza okuba kakutuuseeko nga wakalabye bulungi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ekisooka omusajja oyo Mariachi tumugamba tumutegeeza katemba amukole mu birala mu by'obufuzi muki naye akamanyiiro ku ddiini jakufe abantu bateekawo obulamu bwabwe ku lwa Kabaka, abantu bateekawo obulamu bwabwe ku lwa Bobi Wine, abantu ne bateekawo obulamu bwabwe ku lwa President Museveni. Buli omu alina gw'ayagala. Situsobola kusirika nga Mariachi ajungula eddiini. Ekyokulala abasiraamu bennyini mukuba mutya enduulu ne muleekaana ng'oyo avuma Allah ajeregana abasiraamu kubanga bangi ababeerayo mu komedi we, bangi ababeerayo mu komedi we. Goyinza okubeera ewantu abavumira President Museveni niwe oba tomwagira omusajja mugamba wadde katugamba ayina show ya hostinga omusajja wadde tomwagira naye wandimulese tomukolokota. Tubeerawo abantu tubalaba emirundi mingi nga balina we babeera banyumya ludo naye wabawo omuntu atandika okuleeta ebyobufuzi nga buli kaseera avuma president. Abantu beemulula naye mubeera mutya mu komedi afaanana bw'atyo nga mulimu okujerega nabbi, mulimu okujerega Allah. Abasiraamu ne museka nammwe mbu musala esswala ttaano ne museka. Kati idhan musajja oyo bw'aba akola komedi eddiini Busiraamu ajja funa obuzibu, ajja funa obuzibu. Bino kisobola kukkiriza muntu kugenda ng'ajungula eddiini. Nze njagala Allah, njagala nabbi n'okusinga obulamu bwange. Sirinze kanaabalaba ku ddiini tu addaawo. Idhan gwe muyaaye tukugamba kola buyaaye bwo on other things. Ddiini ajasonyi. Put your hands off ku nsonga z'Obusiraamu. Sheikh, omuntu ajja kwebuuza agambe waawe oli Sheikh naye gwe mu Buyisiraamu oyogera ng'ani? Mbu Musiraamu amwe Musirimu ab'ekibuli we batamugambiddeeko oba nedda ng'Omusiraamu abuuza ekyo ekibuuzo aba totale ng'ali ng'Omusiraamu. Ffe mu Busiraamu Nabi salama eddiini yaffe Busiraamu buli muntu yenna man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ng'Omusiraamu abantu bangi bavaayo ne boogera ku nsonga za people power nga si boogeza abo nga tebababuuza ate ebyo nga byakatemba firimu. Abantu bavaayo ne boogera ku nsonga z'NRM nga tebababuuza. Ng'Omusiraamu njogera nga Musiraamu. Idhan oyo omuyaaye mind about your business. Oyina ebizibu ebikumala Mariachi, dda ku by'emizimu byo, dda ku bintu byo. Oyina ebizibu bingi twagala ate tubyogere. Weegende na Mariachi si gwe gusoose okubanga avoole anti kyova olaba tetugenda mumulabula. Kuno si kumulabula. Kubanga agira n'aguumaaza n'alowooza nti nno kugamba twerabidde what happened back. Kubanga yeereetaawo with a hypocrite heart
yefuula nti mbivudde kakole comedy bintu ebirala ayogere ku family ye akole comedy bintu ebirala lwaki akola comedy mu Busiraamu ndi byebisesa abantu kale byebisesa abantu kale Mariachi kati aveeyo yeetonde oba yeetonze nze simanyi nekisonyiwa temujja kimuwa oba nabbi Muhammad yasobola omusonyiwa ye Mariachi era ku Juma olwokutaano olwa wiiki etandika oyo Mariachi tugenda kugamba abasiraamu tuwanike emikono mu Juma tugamba gwe Katonda Mariachi we yajerega eddiini mukwate olabe temugenze musiraanya muzza anti nedda anti ayinza okulowooza mukwate omanyi bakola comedy bayinza okulowooza nti nno olw'okuba there are people behind them fe ku ddiini tetumanyi nti nno emabega waliyaani situmanyi ebyo ffe eddiini y'ensonga lwaki tuli mu nsi muno that's why omuntu bw'aba ava mu nsi muno bamusaalira agenda with nothing bw'aba ajja mu nsi muno omwana bamwaziinira kati be tetumanyi mbonna behind him waliyo ffe situbiraba ku ddiini wekitegedde ekyo Sheikh waliwo n'omusiraamu omulala gwe bayita Isma Olaxess naye yalabiddwako akatambika era naye nga alina byayogera ebitali birambulukufu ku ddiini y'Obuyisiraamu ono omusajja emyaka 7 wansamu naye mumanye nga Isma omusiraamu ekisooka ate kati y'obuzibu bw'alina buli bumu nti yeefudde ayogerera Obusiraamu ate nga byeyogera byonna bifu anti bwe buzibu waliwo emyaka nga tegeetaaga kubeera ku TikTok wadde Facebook kati bwe buzibu he's old egyo emyaka ateekeddwa kubeera somewhere yayogedde ebintu ebikosa our belief oyo tumugamba ekigambo eki bw'atavaayo okusangula ebyo byayogedde ebyo kubanga byonna alimba yagenze n'agamba mbunna abantu bava e Makka ne tap water oyo si zamuzaamu bajja bazunga ne tap water kati okuba okola ta'an mu ddiini y'abantu Allah jalla jalaaluhu agamba zamuzaamu gw'ogamba mazzi ga tap oba ekitegeera ate bw'agamba nze eddiini nagisoma Kaaba agiyita nnyumba ya Nnabbi oba olaba level kugamba omusajja omukulu ku myaka egyo okubeera nga kugamba Allah jalla jalaluhu mu Qur'ani hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin Allah jalla jalaluhu yali alabula abantu kasitoweza emyaka 40 ne Isma gwe kola katemba ku bintu other things simanya nabbi awe yasiita ebigere ate bw'olayira oba kubanga wayogedde ku bintu birala omanyi waliwo ebintu nga tubi kubanga ekyo kiyakoze Isma yavudde mu Busiraamu kubekyo tekimanyi Obusiraamu yebuvuddemu okuyajereza eddiini ebintu kubijja omuntu mu Busiraamu manistahaza bishai'in min diinillah okujeja ekintu kyonna mu ddiini ya Allah yagamba qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum yajereza Obusiraamu yavudde mu Busiraamu yayinza okuloza nti no katemba kyegambye ne Isma wallahi billahi tallahi nze ndayira wallahi billahi tallahi ndayira Allah abantu gwe bajja naye abazamuzaamu era zamuzaamu gyali e Makka ne Madiina
ebyeyogedde si tap water ate bwamuyita lukuya kubanga yabadde ategeeza zamuzamu naye bw'ataaveeyo kubimenyawo byeyogedde ate mu lujjudde ate atole shahada kati ebyo byokutola shahada okukola tawuba ye newa illa kubanga okutandika kubanga ekyo awa sigino alinga ategeeza abantu nti obusiraamu bulimba kyategeeza Isma is nothing omuntu atalina na mukazi ku myaka egyo 70 years toyina mukazi oyogera mu bantu oyo mbusiraamu takkizibwadde okusala enkoko atalina mukazi takkirizibwadde okusala enkoko Kaaba atagiyita nyumba ya nabbi takkirizibwadde okusala enkoko n'atemerera nti nno simanya Nabbisalama bwe yafa abaddakaawo baali babiri bokka Abubakar ne Umar bwe baali bannabbi wira baba bayita bannabbi abaddako batta bussi bantu very very stupid very kugamba at that age omuntu okubanga you can't differentiate things which even a nursery kid a Muslim nursery kid tasobola kwogera what he said tasobola kulu abantu batambula ningo babalabu kuyikode naye fwe daluliye kubanga omala otabagambwa eddaruli takkiri oyo mu busiraamu takkizibwadde okusala enkoko era bw'asala enkoko abasiraamu tebagirya biki ebimugana okusala ebyo byeyogedde nti si musiraamu abuvuddemu oyita otya Kaaba ennyumba oluyita otya Kaaba nti nno ennyumba ya nabbi notandika okutemera basahaba bajja kitegeeza avumye Uthmani amutemeredde avumye Ali avumye bonna byayogera byonna bifu ate bw'alayira mbusimanya nakwata Kulaani oyisima n'okusala ayinza okuba tamanyi kusala asobola okusoma tahiyatu bw'agamba nti ndi afizu Kulaani simanya ndi mu university kati yo Katemba oyo omusajja omukulu tumugamba omusajja gwe Odiman Mr. Grant jajja kola bintu byo birala teweefuula nti no simanya eddiini ate bw'ogikola simanya bikoze bitya gwe Isma musajja gwe eyeeyita simanya Mr. Olaxess okuddawo okujerega eddiini n'ojerega ate nga bweyita ate siri musiraamu bikoze bitya gwe omusiraamu ayogera ebyo alina authority okwogera because musiraamu alina authority okwogera because musiraamu nedda waliwo ebintu nga olaba bino ebintu olaba omupiira gulo byokola ne bagoba ku kisaawo tebiriiwo there are some rules no violating amateeka ne bagoba ku kisaawo mu bibiina bino mu NRM oyina byokola ng'oli totally opposite to what NRM rules is saying ne bagoba no naye kaakati egyo emyaka ebyo oyo Olaxess 70 years and above these are not things of kyeyo si nsonga za byeyo Sheikh lwaki abantu ennaku zino balengeza nnyo amadiini tebakyalina enzikiriza mu mitima gyabwe oba kubanga babi nnyo n'okusinga ebisolo kubanga omuntu ategeera ekisookera ddala abantu kibalina okumanya ekyeddi omuntu alina okusooka okukkiriza nti Katonda gy'ali nina n'abasamize bempulira abeerijjalijja naye ffe jasi abasamize tubagamba ekintu kimu nti ffe tubuuza batuddemu answer just a question obulamu bwo okuva kannassi mpaka kaviiri Lubaale yatonda ki ku bulamu bwo secondly teyatonda which contribution did Lubaale make towards your creation yaleeta ki during the process of your creation Allah bwe yali akutonda Lubaale ya contributinga ki kyobabuuza
tibasobola kidda mu ki yalo contributing ki ekirala abo aboogera ebyo abaleekaana omuntu asobola okukkiriza ng'asharinga mukazi we n'omuntu omulala akkirize kale asikali yebakeko ku mukazi we asobola okukkiriza asikali abeerekoko ne mukazi we eddakiika 3 gokka mu mwaka once in a year asikali asobola okikkiriza oyo eri asobola kikkiriza gwe nkubuuza Muhammad Salah musambi wa Liverpool sibe kiri asobola ku weekend okusambira Liverpool mu midweek n'asambira Man U mu Champions League asobola weekend eri anasambira kwa Arsenal kisoboka agamateeka niyo gateeka lwaki kisoboka ekyo kiveeko Robina Nabbanja Prime Minister basobola bayita ekyangwanzi nga President Museveni abayise n'agendera mu boarding nga ya yellow nga ku mutwe ayambadde kakofiira kanuupu n'agamba nze banne wadde mpagire naalemu naye kana kofiira nkaagala bwagazi asobola oba Kyagulanyi asobola okujja okwadressinga abantu ng'ayambadde yenna bimyufu nga kakofiira kenaalemu kisoboka ekyo tegeeza oba olya mulole mmena olezesa bwe kibanga ebyo bintu by'edduniya abantu tebabikkiriza baagala obeere wamu oba munnuupu obeere munnuupu mwenaalemu obeere mwenaalemu lwaki abantu baagala ensonga z'eddiini omuntu ayambala ekkanzu n'enkofiira ng'ayambadde ndaweya ya lugogo ekyo tekiriiyo wali oliddeyo omuntu agamba muno nze ndi mukatuliki omusiraamu bali bakuzza ku nnono anti kati otyo beera n'ebyobuwangwa byo tosobola kubeera musiraamu ng'ate oli musamize kitegeeza gwe oli mu nzikiriza eyo eno mu busiraamu oba ovuddeyo oli muntu wa lubaale no busiraamu oba okoze eki era bw'oba olaama laama bakuziike mu mbugo toyita basiraamu kunaaza naye nga twali tulina bajjajja baffe ng'abasiraamu ng'ate bakkiriziganya ne mu nnono nedda Nuhu Mbogo tutwale ekyokulabira kya Nuhu Mbogo kubanga abo bonna aboogera Nuhu Mbogo abasinga emyaka ate yali alina kuba kabaka yali agenda kuba kabaka naye bwe yalabanga bw'anaabeera kabaka atakulembera obusiraamu yalabanga mulimu ebintu ebijja okukontaana eddiini kye yakola neyerekereza obwakabaka kyekimu neja mulangira Qasim neyerekere nagamba waayo ekyokulala ebintu bikyuka gwe ebintu bikola ki edda abantu bagenda ne boogera entegeera ne bagamba nedda ebintu by'obu kalicha nga yampisa obusiraamu tubiyinako buzibu ne waliwo kalicha ng'ekontaana n'enzikiriza naffe wano mu Buganda tulina kalicha z'abantu tendugaa ekyo banne tekiriiyo for example abayindi abamu balina mu kalicha yaabwe nga basinza bwerere bwa mukazi vagina kubanga bagamba nti nno omukazi omwana omuntu mwayita era omuyindi ng'amaze okwambala essuuti agenda ku mulimu nga tannagenda ku mulimu agamba mukazi we ne agalamire kyabugazi ng'ali bwereere n'agira bw'ati emikono n'agiteeka ku nnyintu n'atandika okusaba gwe ekyo gyekiri naye agamba kalicha ye omuntu ategeere kya naye agamba this is my culture obuwangwa bungamba kukola kino ekyo gyekiri nedda gwe ekyo gyekiri ani naye agamba kalicha buwangwa ekyo gyekiri nkubuuza tekiriiyo because nze siri mu kalicha yaabwe anti ngamba naye gwe magezi kijja tekiriiyo abalala basinza ente ye katonda waabwe waliwo omuyindi bamusanga mu Harvard University nga profesa asaba busa omuyizi n'amubuuza profesa ateki n'agamba omanyi katonda wange ente naye sisobola kuteeka nte mu briefcase kati kyenkoze ntambudde nabbi waayo nabbi wa katonda wange kati gamba omuntu kati waliwo ebintu nga bw'olaba mu buwa wano Ssaabasajja abaamukuumanga edda baali bambuwanga bayina amafumu si bwe kiri essaawa eno abakuuma Ssaabasajja baki bamagye bayina ki mundu lwaki ebyo tebeekalakasa ne bagamba nedda enono yaffe gwe lwaki ebyo tebeekalakasa naye n'abambawa bakyaliwo anti nedda be bamukuume bamutambulireko lwaki magye ebintu bigenda bikyuka waliwo ebintu ng'enzikiriza
Kajogama n'abantu bave ku nnono zaabwe. Anedda omuntu okkiriza obeera omusiraamu naye ng'oli Muganda. Obeera omusiraamu ng'oli Munyankole. Obeera omusiraamu ng'oli Mugisu. Obeera omusiraamu ng'oli Mulangu. Kitegeeza waliwo ebintu ebijja okujja mu buwangwa nga bikontaana eddiini ebitubikwa. Abawarabu balina ennono zaabwe eziri totally opposite to Busiraamu. Mathalan, edda Abawarabu baziikanga abaana abawala nga balamu ye kalica yaabwe. N'ekyo kifo eddiini tekikkiriza. Seka kyogamba kati kankwe ekyokulabirako. Bagamba omuntu oba Lukwago ekintu kiri simple nange n'ekibuzo kyembuuza. Towasa Nassali. Towasani Nassali nga gwani Lukwago. Era bw'omusanga mugenda kwasa abamwe bwe batwe bagamba ekyo si mukumuwasa ebiri official bagamba nti osisitawo. Era mu Buganda bagamba okoze mawano. Tubuuza Lukwago aba mu lodge nga malaya gyatutte agenda okulaba endagamuntu national ID egwa nga ya Nakabugo amwendako batamwendaka bannayireka yambala n'empale yo kubanga tuli ba muziro gwe gumu amwendako batamwendako. Abamu tebamwendako. Aliwa naawe nga lwaki tamwendako wira nnono. Malaya ajja kubuuza waze kumanya mannya oba. Anti kyegambye ekirala lwaki abantu bagenda wali eri we batunda embuzi ekyanja kubanga bangi abagulayo embuzi nga bandiga beddira ndiga naye embuzi y'ekyanja mulimu endiga bali endiga lwaki tebamala kubuuza. Kati waliwo ekirala gwe nkubuuza kale bwe kibanga oganye okuwasa nabbosa ng'abamwe baakayanye nabawulire nga ogamba sisitawo mawano. Senga kitammwe bosa afa Kiguli nabbosa najja ow'omuziro gwammwe mumwa ku byogaga bya kitammwe asobola ofuna ku byogaga bya kitammwe anti wa muziro gwammwe. Mama siyo omutaata siyo. Naye ti wa muziro anti waganda omuwasanga ogamba mwannyoko musobola omwa ku byogaga. Anti biri jiba. Nedda tejiba bisu. Anti byegambye weeteeba. Guno omulembe muzibu ffe tuli bagezi. Guno omulembe tuli bazibu tuli bagezi ebyo ebintu okubuzaabuza. Bwe kibanga oganye okuwasa omuntu ogamba sisitawo. Ate nga mulogi w'omusango omwendako kati eyo katembe ekyo kimu. Ekirala bw'ajja okufuna ku byobugagga byammwe mumukkiriza mumugobesa miggo. Anti Seka n'oli omusamize we yakubuuliza nti waaba mugamba nti eddiini Katonda gy'amanyi ya Busiraamu. Bani abagamba? Oli omusamize aliwo anti nedda akaliwo akatambula twagala nti Katonda lwaki waaba atonda omuntu oba omusiraamu lwaki tajjanga mutayirire. Tubuuza Allah jalla jalaalu yatugamba waliwo ebintu kati ani gw'ogamba nti njagala nziremu omuntu nga manyi gwenziramu. Waliwo awo omuzeeyi bamuyita muzeeyi Magalo. Ali wono jajja? Muzeeyi Magalo. Nedda waliwo ebintu kati oyo ali mu kifo naye kikyamu. Egyo emyaka gyakulera bazzukulu kubeera waka si myaka gya TikTok. Naye kale ekyo ekibuzo tekiriiyo. Mu bye tukola ebimu kuwasa omuntu kati batugamba okuwasa lwaki omuntu waba ava mu lubuto omusajja tajja ne mukazi we ekyo yinza kibuuza. Nedda oyinza kibuuza. Waliwo ebintu amateeka ebikolebwa mu lubuto n'ebikolebwa kuno ku nsi. Eryo etteeka kola bwoti ne bwoti. Okitegeera ye kati ekyo ago tekyali mawulire kubanga mu nsi yonna abasiraamu n'abatali basiraamu batayirira. Ensi zonna era bagamba oba oyagala okuwona ebirwadde kaso ebyo byayogera ago si mawulire. Okitegedde ekyo? Anti mulimu oli era omuntu era agamba nti musinza Allah naye ate Allah mumusinza ne mumuggalira mu mizikiti. Nedda musinza Katonda ne mumuggalira mu makyaki. Nedda abakyaki babuze bya Allah ye Katonda yatonda amagulu omusanvu n'ensi omusanvu. Okitegedde ekyo? Yatonda amagulu omusanvu n'ensi omusanvu.
yatonda ggwe, yatonda oyo magala aleekaana, yatonda buli kintu kyonna. Akaseera kaaliwo nga toliiwo, nga siriiwo, nga toli kiriwo. Mazzi ga kyama, Allah mwajja buli kintu. Idhan nti ali muhimu abantu basooke bamanyi nti waliwo yabatonda, si lubaale ge mazima. Ate lubaale ne bw'omuteeka ebweru enkuba neetonye, emukuba batemukuba gwe kati mbuuza agambye ata oyitaba lubaale bw'omuteeka ebweru omwanise mulimu bajjajja muwangaani, enkuba bw'etonye emukuba batemukuba emukuba wangi emukuba. Assalamu alaikum warahmatullahi.